This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens e Kampala. Tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Eno ye Valentine yennyini. The Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya aguse mutali erabira. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mtwalo 15 emezi ya milioni 3 na 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu. Kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2 abiri mu February Darena Zekawanda abiri mu bili echotera kasambya omutwalo gumu abiri mu Saturday City Mtiana omutwalo gumu. Ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana mulirete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens e Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chechivulu kyokka mu Kampala biwagidwa Iron M Bank Tanyuka TV Ntake Super Cooking Oil paka last time chindi ne MTN. Together we're unstoppable. Ebya dictator amiri ne Chosen Beki asooka amanye yamusanga luddawa simanyi Kamenya yamuleeta yamusibula atya ali mu bigolimo bya Kamenyo wategedde ono yamubbayo omanyi Kamenyo yalinga manager yatekamu sente nete yazijjaayo Niki yali ateekamu olidde dictator amiri nakolaki naye Chosen yalina ekintu kira kiki yali tamanyi bwolabanga omukazi bwolabanga omusajja nga agamye nti leeta house girl nenjagala wa senior 6 ng'ate mweru sagala muddugavu atiisa abaana bange ng'opima n'otegeera house girl yagira twagala kujja mu mawulire tugamba nti ate omwami yalidde oyoba akutuma girlfriend nze nakyogerako wakati ngamba mucalange nti abakozi abava saidiza ebusoga batiisa abaana bange yakuba ebusoga ne baleetanga bana newegirisanga kigote ate yali agaedda baagala batiisa abaana omukazi n'abawo wetulina okubeera kubanga nali nga bakambuuza abakozi babanga abawala bali mu Gombe abantu Gomba abayivu si bangi bwana gye buli Gomba bumaze senior for nategeera Gombe binyarwanda bingi neba waliwo angambyeko nti Amiri yafuna dda omuntu Chosen Beki yafuna bagamba ngere emikolo saawa yonna agiteekewo kive mu ddiiro agiteekewo kive mu ddiiro ate bakulu be tebagiteekawo eyo trend gye tuliko sulawo omuntu teekawo emikolo naye bw'osulawo omuntu nodda mu maziga tekikola sulawo omuntu teekawo emikolo tugende tukole Onoonya essomero eriri ku musingi gw'Obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'Obwakatonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo tusomesa curriculum empya tulina dde ne boarding abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE twegatteko kati tusangibwa Bwebajja Entebbe Road kumpi ne stage ya Arkwright okumanya ebisinga tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 Bethel Covenant College. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somwiro mbenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. siwo badolaga batendaga Fenda tujanjula. eno bagita triple threat. Kasuku, Anko Mukasa Wakasanja Fairs. the monthly triple threat Yeah. mulino tulina buli mwezi ne tujja eh kino kikwasaganya. Manyi ne Wakasanja Fairs ne sina we reporting. Njira Kubanga jukira nze Wakasanje Kingisa wawa wanakauka. Wenakauka ye. Wanakauka Fairs alwaniride nnyo kubule nakauka. nanti ate nawulidde agamba nti ate kati oba yazze kyotera Gyagala okwesimba. man from kyotera man from nakawuka Bagita outer. man outa kyotera Outer Ntebe. Saa agenda kwesimbawo ebya Outer kimanyi oba agenda kwesimba ne naye wane nakawuka ate ayinza oyitamu MP waawaawo munafu. Alina kuyita nakauka waliwo matovu. Tayinaamu wadde peesa n'erimu. Naye bw'ogenda ekyotera eri eyo numpu betagitwala DP ejagitu ye wano nga wawunyinja gogiwulira ngiwulira emaze nno okupya essaawa nnamba waliwo agikomonte yo agikoleezezza agikwasizza omuliro. naye nze njaga empunyira bulungi. era omuntu yenna aginywa eba emuwunira bulungi Nedda ssebo siginywa. Naye njebera nnyo n'abalombe. Abalombe baginywa Nnyo. Kati bulengede enakawuka eyo nga Kasanja nga ne mu kutikka amatofaali nga bakirayandisi. Eno kulyange bakola ki? n'amatafaali okola kati Ekasanja sina kye sitayina. Nze nina poloti ebirombe by'amatofaali nze bigira ki? Kati tugenda kukolawo Uncle Jenard Weya. Gye tuddako. ate kali tunsi Ogule poloti nkuguze n'amatofaali nkuguze ne building materials. Ontegedde kati ate we mbamala obaguza ddala awo ku Buyege phase 1 bazimbe mu Tinda Garden. Njala nnyo okuguza ba under age emyaka 3 okudda wansi. Myaka 6 gula mu kyalo munnange gyona zimba kalitunsi kusiba kalitunsi. Naye gino emyaka 35 27 mujje mugule Buyege phase 1 banguleko ne materials zimba bazimbe mu Tinda Garden. abaana bere nga basomera kumpi awo awo wennyene. Kasuku Uganda ogisobola. tebaita strategic plan ate nafunye omukisa Uganda nagisobodde ntya. Bizinesi zonna zenkola ebyobufuzi tebizikwatako. Tewali muntu ajja kugula nambuza nti oli wa kibiina kyo. Vukosi kuba nze ndi wa Mpuuga okitegedde. Gwowagira Mpuuga Nnyo Kamala Obukamazi. anti munnamasaka Ngwa ne wange. Kati agula poloti ekizibu kye kya poloti. Si kya political party. ekitegeeza gwe kati ne Kwezi temuli ba mukwano. kwezi wani abaana bakuba Mpuuga ewa Kwezi awo. Naye tewali kitukubya. Fene Mpuuga bamuleke kutalaga ggwanga tutegeeza abantu ekiki. Naye Mpuuga ajjira mu kibiina ki? Gundi bakiyita ekibiina kye the Democratic Alliance. Ate si kiwandiise ekyo agenda kukiwandiisa. ekyo kisi ate anaakiwandiisa dde ennaku teziweddeeyo. Ebiseera bikyo Mpuuga agenda akyali mu kwebuuza ku bantu kuba agenda kutalaga eggwanga. enakuluddemu nnyo okwebuuza obudde buyinza obutamulinda Wabula kuba yali badde awandiisa ekibiina abantu be bakasiba nti n'abalala bafune bwe bakola ki. Kasiba nti wa Mpuuga Nnyo. kasibale musajja wa Mpuuga kale era Mukaaku ajja. Nevukosi ttiimu ya Mpuuga eriko abantu bangi kubanga eriko ba MP bano kundooza kati baweze 15. Mukaaku yali awangudde Kalulu. Ati wuliriza kitegeeza buli bwe batagenda kuwa kaadi wani agenda eri. Tulinako ba Joyce baagala, tulinako bakazi Bashiri, tulinako Nannyondo Veronica, Omugalati Abedi Bwanika, Juliet Kakandi, tuli bayitirivu nnyo. Ate abasinga babitiibwa. Manyi bwe kisinga obbaluma abavuka ba Nuupu babitiibwa, temwagala muntu wa kitiibwa. Naye tutuga ekitiibwa tekijja kuvaawo. Mwakifuna mwamala. Twakifuna twamala. Ekitiibwa tekijja kukola ki? Kuvaawo. Aina principal play wale bamuyita owekitiibwa principal kyagwa yali nakyo nakiwero kaminga singa akyegobako n'agamba owekitiibwa mulala abasajja ba Mpuuga banna mwebe ebintu byammwe kyogamba mukulu tumulimu nga ntonuka ng'otidde so wafuka wanu nze bya polisi bitegeera bulungi era tolonda nze sironda nze nnonda ate nnondera mu nnyendo obulamu bwange nakalonda omulundi gumu nnondera mu nnyendo Masaka nsobola okulonda ng'ani omanye kati ffe twatandika bino byabarasita
ne batugaa nti Rastaman na subscribe to political affiliation. Affiliation. Tolina kuba political ng'oli mu Rasta. Naye akandikira ebyokulonda. Naye kimanyi nti ye kati wano omulasita omutuufu toyinaani kubanga bonna bayingira politics. Gundi. Shaka. Rasbisali ali hafa. Naye ba badman bonna bali ba bombo clat. Abo si ba Rasta. Abo tebabanga ko ba Rasta. Abo si ba Rasta. Bali ba mane meka mwatulimba nnyo. So we come to talk about events that have shaped the month. January ebadde pamvu, it's been a long month. But here we are. Tusookeddewa Abba ne Chameleone. Yes. Twagenda twasemba okukola nga Abba live azitandise. Nga gwovayo oyoogerako booti. Ku mutobe papa. Twagenda okuddamu awo n'abula. Twaddamu omulaba nga ali ne daddy we. Music bafulumya nalabye Chameleone abaana yabalabye nako. Namulabyeko ne leero ku lekiro kyajjo. Mulabye nga ali ne Abba nga bagenda mu studio. Ne mutabani we. Abba then Abba kwali ku TikTok. Ne bavubuka banne. Akyakola live ze. Live ze ali okanyumirwa. Bannange. And I think waliwo ekintu awo kye bakola live ezo ntero ziraba naye nziraba after. Aina a particular group abantu emyaka gye almost yawo. Bali nabo. Abategeera mu bulengifiye abalina endowooza eziri Abba abali different ku muntu owaawa. Yes. Which is like Uganda abasinga mawulira boogera Oluganda. Era twagala kubamala kulemwa. Ate twali kire kiwala kikadama nga kyeteeka gundi Abba. Mukyagala akyakiveewo. Tasobola. Era kyetegedde ekigamba Abba are you single? Naye omwana waabwe natali mu international school. Tagenda ku live ya Abba. Abireke. Balinde ezaffe wano naffe tukola live eza balinde eza. Abaana abaawano mwikokola live ezammwe nganda. Temweswa learn how they do a live. Gwe mu Luganda ne bannabala bajje. Kuba bateekeko oluzungu oluli wali. Nga wano omu ali Saudi Arabia. Oli omwana alina enkuwayo Abba wamulaba. Akukuba nga ali atakuvuma. Yagenda n'ayogera akantu akanyumira ennyo kalingitoni kange wa. Me busy. Look at him. Nebalaga badge. Mukasa yajifula lingitoni. Okubira waza me busy. Anyway, that is Abba Marcus. Ze chenafuna mu Abba Marcus. Nti eyo gye bayita Mayanja Avenue. Mwe bayita. Nze nsuubira nti Chameleone yali ayagala kuleeta another Mayanja. The fourth Mayanja kubanga tubadde tulina bameka. Omu yagenda. Yes. Kubanga kati kye kyabatudde bamalidde luddawa. Mu studio. Omulimu gwa Mayanja ki? Nenda oluusa ntoba omanya. Families have issues everywhere. Yes. The actual issue or truth is every family has its issues. How you handle the issues is now the question. Okitegedde. Kati ekyo kyo tetulina kukiminsingamu. How you handle issues, families gyeziri. Abantu nga teboogera. Nga beekyawa nze na family gye mmanyi. Leero Jenkins bayogera ne anko atogenda oli anko yakyankalanya ate n'oli. Jenkins naye yasobaganye n'oli. Babeera bwe bati. Kusika mugwa. Naye ennaku enkulu bwe zituuka omukolo bwe gubaawo bonna ne bajja wamu. Webakolera get together. Beebuuza nako naye nga byakukeneka. Era omala kutuula awo ne bakugamba nno abo balaba. Teboogera beeyagalira dda. Yazza atya oyo amafuta gamweddeko. Naye nze kyendowooza nti byonna bwe byabaawo. Kamili bw'agenda mu America. Reality dawned on all sides. Okitegeera nti kati tuli wano oli daddy waffe. No n'ategeera bano baana baffe. They reached out to each other, ironed out things like any family should be. Ne ba choosing okulaninga from ekyaliwo ne ba moving forward. Okitegeera. Ndoza kiyambako bino ebirala byonna obiraba enduulu nga ziweddewo naffe abateesa oli asigala taata we nono asigala mutabani we. Era if whatever happens babeera bagenda kubeera ffe tetusobola kulumwa nnyo kituuka ku Abba oba Chameleone kusinga Abba oba Chameleone. Naye ndoza mukasa ffe twasiko walinza. Waffe tufiira twaga tujja gwa ne Abba. Yes. Abamuddamu ba anti ba uncle bajjo mutwe kukali
Kamiri bali ne mutabani we. Ne mutabani we. Wini. Bana bala tebasoma Kamiri na mwana oyo bulungi. Okirabye Jekini. Ate no kibadde mu swimming costume gwe watu nabakira. Yabadde awo gawe mabega. Obunkenke. Mugamba alindeko. Obunkenke bokka. Embeera mbi nnyo omukazi tasobola na kuyimirira straight. Tambula yingo. Omwana yagambye nti buli musajja yenna bw'omala okufunayo omukazi akuzaalira abaana ofunayo ekyana ky'amabina kikubeere. Ono yagoogerako ebbanga ddene. Mpozi nono yakyogera. Bwe yakyalira awo yagamba amabina gamutawaanya. Naye omwana Munyankole n'akyaliwo tumale okukola. Si Munyankole asobola okuba nga mwana waffe waawa. mbadde boogerayo Munyankole nga mbawulira. Amala okukola tubadde mu restaurant fen. bw'amala okukola tukole team building. Bwe tumala okukola tumuyite to engage in a team building activity of sorts. Kyetaagisa. Kati gw'onoobeerawo otya ku ngeri gye nkulabamu naawe. Ono omulala yenna amabbabba gyo. tugende mu maaso. So story yatuyingiza omwaka. Of course tuba tuli awo ne zireeta Juliet zaawedde kuba yabatwala. Naye Mukasa tebeerya ebintu bye beekola ebyo. Abasajja bange abali wali nange bwe nali ndooza bagamba si kituufu. Mutebeerya ekintu ekyabwe kya showbiz purely temulimu kwerya. Era zaawedde alina abantu baabalala abatali Kamiri. Kati nze ate abeera nabo nga kakati Kamiri yayinaani. Kamiri ye olede twala kati bamukwasaganya ne famire. Mutabani yajja n'abaana yabalabyeko. Ndoze Kamiri mayindi ye Kamiri erinnya ku famire wali. Wano mbubiri just showbiz. Begamba Kamiri takyali musajja mayindi ye eri ku famire. Agirina naye kati wano tewali nnyo chemistry. Mpozi ng'oli yannimba neze bwe baŋŋamba. Ekyo kikyo. Naye era amazima tegewekeeko. Amazima tegasobola kwekweka. Bwe kiri banga bannimba era tulitegeera naye nga for now. Ekirungi kasita Kamiri abo bamayanja. Bamayanja baffe. Tubadde tuli awo senga acid woono. Alina olugambo lwatuwadde ku TikTok. Naye nga tewanyumiza hauza awedde tukuwizo tu police. Mbu yayonoonye toilet ye n'amugambako n'amukuba. Kaka awo ne senga acid wizo ndoza alina olugono. Tamukubangako. Kino kireese olugambo. Bino balina okuba nga balimba. N'olugambo lufu. Kakati kankubuuze nekirala agyonoonako gy'asoose okukulako. Neverland kyogamba kitama ku kati kankuwulire abakyala abamu toyiza bwe ziba za bbeeyi nnyo nti aba agitreatinga gwe olabanga toye ng'atwalanga ekintu kye. nga bakulu. Omusajja ayinza eno paani ebikkako gold plated. But there are also people who have obsessions with those things. Omuntu nga nina enjuba z'abantu ze ŋŋenzeemu naddala abo abawala single girls nga yateeka n'ekyoya wano ku toilet seat. Nga wano wansi wona yagibikka. Wano w'olinnya waliwo ekyoya kw'oteeka ebigere. Ati gw'oyingiddewo gyemugenda ndaba omanyidde kwekweya osize ku kyoya. Akugamba bw'oba ofuka tuula emirira bino byaffe ogenda ofukira n'oweereza fax. In fact ono agambye kwonoona ki toyi sikugipamira simanya anti okwonoona ku tategedde mu Luganda ekigambo ayinza okuba yagifuseeko naye senga asidi okutte wansi ne waggulu mu kibuga kino kati oyagala omwana tudagala tumujajinge tutya. Naye kyemwagalako ye bwino nga bw'omumuwa gwe kasita owakana ng'akugamba kati nga wano ataddeyo akafaananyi oli eyaweereza message oleme kumwekwasa nti yawaayiriza. Naye nga kintu abasajja mugenda mu ttooyi y'abakyala olina okuba extra careful. Single ladies. Ffe tumanyidde ebyaffe tuli carefree ne bw'otonyezaawo ettondo oyitamu buyisi. Omukyala agamba please when you use it lift the what? The seat. The seat. Infection zivaawo. Ate abalala bakozesa yeemu. Oli talina ya mu kisenge. Olugambo olwo nno lufu. Nanti baŋŋamba mu nnyumba ya Juliet zaawedde mulimu ebbaala 3.
katozo wa ebbala gye babaddeko banga kizo wa ebbala kwe babadde banywera ngeri kumpi neno toyo no gyakozesa naye gwe ba opponent bazaawedde ng'abawambye nnyo nakikyala w'amaanyi ng'abakubye nnyo zawedde w'amaanyi teguli 10-0 ku bonna zokka jajjange ensera alidda kunonga obulamu akyayina kasatu yama natukumira musajja waffe naddanga mulamu bangambye alina 150 shows booked awaiting wakomerawo booking 15 awaiting atawo wesikyaddemu kati aye nagerenderera ekira nti atawo bajja tetudda ku kya abba nti taata bamukozesa nnyo just to get kati ekiriwo Chameleone yali yeetaaga kuwummula kyekintu kiri bafudde kye yayogerera mugundi mu ddwaliro n'aga nti omusajja yeetaaga genda ku rehab si rehab bino ebya drugs to be rehabilitated abantu abasinga ffenna ekitubonyaabonya fatigue fatigue oyo omulaba asobola okulemesa okwebaka otulo ne tujja overworking nze nalwalako omusujja nga ndi kusigala awo nga nfa Steve John nangagende mu bieti awo nangamba manyi genda Ian Dr. Stockley Kevin neze nga mpulira omusujja gunzita omusawo najja bulungi nakebera nagamba I don't see anything wrong with you when do you last sleep nemugamba Debbie zanga ati call your boss omugamba akwenda kwezi tova mbuli ibeera waka bwe nagenda neba ku lunaku lumu ne lukyenkera nga omusujja gwagenze dda teyankuba mpisa wadde neki naye bwogenda mumola amadwaliro ogenda kuzina agaffe basooka ne bakuteekako ecupa ne baloka bakuwa kibbiru bwe kiti nga tulo tetubadde tukuluma so okuwummula kintu kikulu Kamili teyeebaka naye wadda the same issue egenda kuddamu yapeninge anti ajja kuba alikyaginze naate waddamu akati olete awummudde omwezi mulamba naye gwe okimanyi nti omwana oyo zaawedde wa mugaso omukka ate erudda omanyi nti sho za festival days zali zigenda tulekera Chameleone nga tumuteeka kalangaalo lule bwe yali ate nga bamubuukinze omanyi yali agenda kuba shows ndoza zalinga 40 mwezi Basiima yali akutte sho 18 Basiima omanyi ate Basiima yali alina mutima yaba n'ennyingi banaye mutima jotawadde ku bbaala ffenna Masaka mu Chomazi mutima n'awamba ebbaala yonna ne bakuba okuva omumiri gye yatandikira paka gyali mutima ye yatamira Kamili kati nenneebuuza ekyo ate akola kyaki eri bizinesi ye Kamili akitandisa ku marketinga mutima olwabo okutuuka ku Saturday nkuge nkutumiddeko nnyo mutima naye bambi tulekere muko ku in a special way big up on yourself Sarah zawedde webale kito ekyo yakola tekikolwa mu TTZ okeera ku macho tikewa n'abantu babiri era Kamili omu business class gamba n'obatikka ate bonna bali ku full board mu America myezi na myezi kya misana kyanca kyaggulo kwebaka kunywa naye ali tugambira ku Zawedde tuli muyisa bubi kubanga asobodde okusavinga legendary waffe kyakikoze kati tuba tuchwagabamu eyo story Sejjirinya n'afa mwana wattu musajja wattu nga talidde ku ssente ye ya palamenti ne palamenti yanyweramu bulungi kiseera nti atuddemu n'akola ki n'abeeramu Sejjirinya n'afa olutalo ne lubeera awo waffe Sejjirinya n'akola ebyafaayo nga nduli wakati bwe nti ndulaba twasooka olaba ennyimba ebbiri mulumu omuntu omu twini one gwe waliyo Masaka nali wakati walwo olutalo nga wali wakati w'ennyimba zombi ne maliriza nga ndi ku lumbe lumu olwampuuga olwali luteekeddwateekeddwa palamenti lwe lwaliko ebyokulya lwe lumbe olutuufu lwe lwali olutuufu kati tuwe emboozi kubanga olumbe olutuufu lubeera bwe luti omwami yali afudde yali mufumbo ng'ayina n'abaana ontegedde yali mufumbo ng'ayina n'abaana yali musiraamu yarakkiriza okubeera n'omukazi asukka muki omu olumbe twatuula we baaluteeka mu kisaawe we wali namwandu omukulu n'abaana be nga bakulembeddwe omwana omukulu n'agirinya nagi eyabula kati obudde buba bukya ku makya saawa egi emu bbiri maama w'omugenzi atambula ajje ku kisaawe abaana ba Nuupu ne bamuwamba maama ne bakwata muganda w'omugenzi
bakubane ne bamuwamba ne bamugala mu kisenge. Sajja yali wa byafaayo. Lulumbe lona kasoko okulaba nga abaana ba Nuupu bali well trained mu kubba emirambo temala temwefisa nga muli omuntu wa Nuupu tomala gafa. Bw'obanga oli mu Nuupu fango yatudde. Tokubye nnyo. Kubanga balaga obukugu mu kubba emirambo. Balaga obukugu mu kubba emirambo. Ne mutuuza abantu ffenna olumbe lukumiddwa palamenti n'ow'ekitiibwa ne musigaza omufu abaana ba Nuupu mmwe. Ali basonyiwa ne mukama wammwe. Kye ndalaba wali kikirabanga. Ate kati nendaba bana byabufuzi abakuusa kwega nenkwata ku mutwe ngamba nti Uganda eno gyeraga. Omusajja najja nagamba nti ffe bannansi bannayuga nti tetusobola kukkiriza kugenda kutuula ku lumbe. Parliament yataddeko ssente millions 50 kyokka nga agidde mu mmotoka Parliament ze yamuwa n'amafuta Parliament geggulira mwami Bisekezi Ssennyonyi. Bisekezi oli kasajja kafuta nnyo. Kasajja kabi. Kubanga toyinza kulemesa munno mukungu bagira mu kitiibwa kye. Ne ankoko yogera na feeling. Kanjo naliyogedde naki. Omuntu eno soka waliwo kyokalanga toli mu feeling. Eno soka kola feeling ogenda mu action. Otegedde bulungi. Naye abasajja ba Nuupu Masaka tubanyenyeza matunga ndiga. Kakati twategedde saidi yammwe tugeze tufiirwa omuntu yenna mudde mugenda kutuulira. Anti mwatulaze nti muli babbi ba mirambo. Kakati katubagireyo obukugu. Omanyi kibinyo ogenda Masaka n'owangulirayo omuntu. Mwatuwangula mu bikolwa eby'okubba omulambo ne tubawangula mu nkola ey'obugunjufu. Otegedde? Era ffe twaziika nkeera. Mwaziika kyato. Namwandu n'abaana naffe n'ow'ekitiibwa enkera twayiwako ki ettaka. Naye bakulu mwawule emmere y'abantu n'okuziika. Temulinnya tuli biseera tuli mu dry season. Lumonde w'omukazi yenna mwamulinnyirira. Ebitooke ne mubimenya. Waliwo n'ababba ekisolo kyesijja kwogera naye era bebaana be bamu be. Kisolo ki? Bakibba emmanju. Jjukira ono yali musiraamu naye maama teyali muki? Mama si musiraamu ne family yonna si nsiraamu. Kigambibwa nti abaana abo kolera wa ovule myufu. Bajja onguluwe. Anti evamu sente ez'amangu. Ne anko wafula yasabira mulimu. Yasabira. Atogise. Masako gisuse ebyalo bibiri. Enguluwe bakwatese. Mara bafutu Sajini yasiba siramu. Sije ne Richard yachuka buchusi nadda Muhammad. Nolekyo bafutu bigere bebani bafutu soja. Bafutu bigere mwekomeko ku nkola eyo. Ekifaananyi kye mwatuwa naye twerinde mu version eddako. Kati mama yarope ku police olw'ekisolo kyabula. Owekitiibwa yawabawo wakitiibwa nabanja kuddaabiriza. Naga mukireke. Naye nga mazima twagati ndoza mama omugenzi wamuwulira. Bino byejogera si byange nammwe mwabikola ki? Mwabirabako. Bye mwakola nammwe mbimanyi. Sejjinya bwatero yakola ki? Bwe yagenda. Nekirala ekyaliwo nagiranye ne bamubba. Ono Alex ye yamuyina. Anti yamutwala tasabye maama. Kamuzaala. Official guardian teyafuna consent ye kutwala mwana. Nagirinya yalina meeting nga speaker. Maama tebamugambako. Kati ndowooza kye kyamutwaza. Ne bagambye tunaddamu ebyo ate bajja leeterako abantu nga kakadde. Ndowooza PN agamba kantwale Nagirinya. Yekka. Yandigambye ku maama mwana meeting ya speaker. Mama baamugamba. Mama naye video gye naye yagamba bamuwa mwana tumututte wali munda kumala mikolo. Olwokuba tebamutwalirako yakyusa nti naye yakitegeera. Family ya Sejjirinya bali konfi. Nzomanyi kati ennaku obwana kutongo. Family kinali. Angeri abajja babukwatamu ennaku saa nnyo mwana wa muntu. Family kyalina okukola kiri kintu eki. Bino ebiseera bye twayingiramu. Tulina ebintu bibiri bya bukyayi. Osalako sayidi ki? Munywere mwanyweredde. Ndowooza ababajjanjaba mwabalaba. Omujjanjabi yaliwo ekitiibwa Matayasi Mpuuga. Anti ye yawangayo akasente. Mama we si yayogera. Naga nti ate bano bo bamutimba butimbi ku mutimbagano nakubba mulambo. Kyesooka bye baakola mu kufa kw'omusajja byebyo. Naye regardless we move. Ati nnyonjodde bulungi.
ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 7725228 oba noti 75758 tuba tuli awo Bobi Wine n'ayolekera Dubai ne Kapiri ng'akaliro kamuli bubi ku internet kaliro kyaka akaffikike hadi lero nya wakazikiriza nga tumuli bulungi ku internet kubanga kiri ekintu kya olira nga mufuta buka mashangaza bamugaba yabadde mu parliament nabere kashanga nagera mu kanso ye Kawempe mufuta bamubuza amasanga lwaki yageze mu kisaawa akali omanyi Bobi Wine musajja mugezi azanyira yasinga kumanya thimpase game otegedde bwe yalaba nti katuwano omufuba mpangudde kanonyeyo omulamu akolaki atambula kanonyeyo omufu omulamu namuyiwe Dubai nadda ne internet yate wajiwa tejitutte Kapero mwisoti nanonyayo yennyini namukolaki naye na internet tiyajijja kumulamwa musimpase game onali bukyagulanyi kafulu. Okay, but you're meeting a team ya Nope mo Dubai yao baina yo sports day bakola emizannyo nabo nayogera nabo kye twasanyukirako nti ne musajja affe Kapere yalinye ennyonyi ekyo kikulu nnyo yennyonyi ye yasooka ekyo kikulu nnyo tata Trump yagikolaki nate kati bamukolweza Luseke Kapere ate ku Luseke yatabuse twamuna yabuse ku boda n'asaba emmotoka nasaba ki yadda asabaniwo senyonyi namugamba mponya boda tasobola kikola senyonyi ayinza okukikola ekyo esenyonyi ayinza ate kati emmotoka ku senyonyi ya sente me tasobola tumugambe nti bamuwadde sente ng'alinga takimanyi nti ddala kituufu bazimuwa wali waabwe kiyitirivu awo betuvaawo twafuna Chosen Becky Namiri bayawukana officially one of the big stories naye ekituufu kiri nti abo sisobola kusinawo embajaji kubanga bonna bayaaye batya nze Chosen Becky yansabako sente ng'agenda okukola ebigezo bya P7 nze yayitanga we nali mbeera mu nnyendo genda ku primary wali yasomera ku Nnyendo Public mwaka kyogo around 2012 13 naye ng'era kawala kabeera kasabayo sente mu kuba omusebo bampeyo 10,000 kakati nze abo bonna bajjako enki engalo kati kikyo badde otegeeza nti yakusabako sente nkulaga obukugu bwe gye buva mu bintu ebyo oyo naye muwala mu thimpase game muki yagaana okuddiza omusajja yanaliga kuza ate waliwo omusajja oyo bayita Chris Evans oyo agenda n'ayimbira abantu abafumbo abalemeddwa abo ogenda kuwona obufumbo bw'abantu abasinga obungi oyo omusajja oyo naye ze ebya dictator Amiri ne Chosen Becky asooka amanya yamusanga luddawa simanyi Kamenya yamuleeta yamusiibula atya ali mu bigolimu bya Kamenyo otegedde ono yamubbayo omanyi Kamenyo yalinga manager yateekamu sente nte yazijjaayo Niki yali ateekamu owulidde dictator Amiri n'akolaki naye Chosen yalina ekintu kira kye yali tamanyi bw'olabanga omukazi bw'olabanga omusajja ng'agambye nti leeta house girl naye njagala ba senior 6 ng'ate mweru sagala muddugavu atiisa abaana bange ng'opima n'otegeera situagala kujja mu mawulire tugamba nti ate omwami yalidde oyo oba akutuma girlfriend nze nakyogerako wakati ngamba mukyala wange nti abakozi abava saidize Busoga batiisa abaana bange
yakuba ebusoga ne balitanga bana newejjirisanga ekigotte ate bwe yali agaetita baagala batiisa abaana omukazi n'abawo wetulina okubeera kubanga nali nga bakambuuza abakozi babanga maliwo abawala bali mu gomba eyo abantu gomba abayivu si bangi kubana gye buli egomba bumaze senior fo egomba ebinyarwanda bingi naye waliwo aŋŋambyeko nti ami byeyafuna dda omuntu Chosen Beki yafuna era emikolo saawa yonna agiteekewo kive mu ddiiro agiteekewo kive mu ddiiro ate bakulu be tebagiteekawo eyo trade gye tuliko sulawo omuntu teekawo emikolo naye bw'osulawo omuntu nodda mu maziga tekikola sulawo omuntu teekawo emikolo tugende tukole ekirala. Yes, then of course twalina ne story ya yani Kasolo ne Princess Amira ne Dr. Ruth Kasolo olutalo lwali lwa Kasolo omuntu ankyukira atonja Samira ya Samira ebyo byakisiro fucking idiot naye Princess Amira ogwo omuzanyo anaagusobola yo gemu si nnene kuye oyo kubanga oli mukama waako bonna Dr. Ruth abazingako babiri ngoma nnenemu okusinga wewamwe naye azingako babiri wewamwe yesi wewaffe naye bamuwasa bamuzza waffe ngoma nnenemukko ajja gatta Princess Amira mugatte n'omwami we abakoleki abagaye nolwekyo Princess Amira nga womanyi amakulu g'emakinje yali zanyidde nnyo mu kava ojjukira simu ya speaker. But for you, I don't have any problem with you, but dollar is omuyaye. Now Princess Amira is what? Omuyaye. This is omuyaye tava mu kava. Lyako bya bintu byo. Oli Dr. Mulamba ng'oli wa mujiji. Kati goya kalaki. Empapula zokka zaalina ezirimu ekitabo. Ndiki kye kituufu. Omaze okuva mu makuli g'emakinji. Oyingidde. Ettooke werikola ki? Werigiira. Kati lwaki olumba ettooke gye liva? Kasolo talina ssente. Ayina. Kati lwaki ogaa nti ettooke? Ani mukama we? Ono omukazi ye boosi we. Takimanyanga. Genda mu microfinance olabe. Gwe takimanyi. Olwakaba ne bwino. Kakati oli ye mukama wawe. Kakati era kyekimu nekyamusa lwakuba kyagala mwogerako mukama awo Moses naye era okimanyi olifa president oli sipiika waggwanga Damba ate naye mupiira ono naye twalako sectage ya mupiira naye gutasambiddwa bannansi balya era balya ne president ayogerako n'agamba imagine 22 people running for only one thing. Abantu babiri babiri bagoba akantu kaki kuba Museveni opiira tabimanyiddeeko ddala kati gobanga naye yagusambako enamboole wali ogwa Abitex Museveni n'ebigeemu bye ebyo bisimpase geemu ndoza yabigiza abaana agusamba yamala okuvumira nalyo kangusi abasajja naye abadde byabufuzi taligenda mu ggulu era waliwo batusunsulira bw'ojja ne political party ati ejja kwetimbye mu maaso wedda wali kwetta mwananchi nga yakola ki naye yambala n'emijoozi n'asambira ddala Museveni yambala emijoozi naye ddala that is long time ago era yaba yakimuka yali 1997 era yaba yagusamba. His interest is not in football. His interest in sports is very limited. Ebintu byayagala ate kifi bonna family bonna naye nalabye ku Liberation Day muwala we yakutte ka video wakalabye ng'amwebaza omuwala yakoze research ye n'alaba okuva mu 1986 paka kati population yali miliyoni 10-15 atuli 45 kuva 96
86 bote yatuleka tuli 12 yagambye somewhere there ana mutano tulinga 5 mu 5 mortality bambi echa census tulinga 5 omayimu ne life nategedde ni mu 7 yamuwadde yabadde erabidde life expectancy twali kwana mu 5 katuli kumeka 5 mu 5 kaga mu 5 kwa abadde bageza ku balance kanaga thank you daddy and mommy for being supporting gundi ya tata ngambo wacho kyadde kirungi Natasha yakutte ndozadde Natasha yakwata president yayiga akantu sebo akwata akola ya akantu akakantu yakayigira ddala sebo era akagala tulabe ennaku zino waliwo gundi waliwo tagulawo YouTube channel ajirina ne mama YouTube channel nga nyingi aina YouTube channel nga 2 ezimutambulirako emo agita Ben live obenda abagita atya ku TikTok ainako handle tero sura y'ebintu bye oba agita the presidency oba na bichi bali active nnyo sebo akola bamukwala ne zisuro motion nga ayitawo ne bakanyugayo n'akayimba akuluswayiri ne mukavide ke baba wabiguna ekyasanyusizza enkola kananje balina ne Mama Janet Mama Janet yamukutte bwatu n'akwata ebisere bisinga mubera ne batuze sibagoberera nze nsinga goberera de Twitter General gwembeerako ani Twitter General mukama waffe General Muhoozi sebo General Mulamba wa UPDF oyo CDF sir wayo mwita wa Twitter anati atweetinga the Twitter General atweetinga bulungi tweet General wa Majesty naye yanyumidde bannange ng'asekerera abamuyise ayasiza okunyumira mu yaddogo Derek Nyeko yabuuzizza where's the CDF here ngamba nabera kamiwe kabuuze empologoma ngamba naye abaana bano watidde logala balaba Nyeko tuyite tunyaga kasubire tonya mukambaawo lete badde mwezi gwe badde muwanvu gulimu ebintu bingi naye anyway twaina last week twaina show ya Saha King Saha na semiyo mulaba ngagamba agenda kola show y'abanako 15 kuba bamufuna mpola balaga oba tebamuwagira show ya King Saha tujigatte wamu Neragadde musi tujigattireko ne Rupazo tubayitemu lumu soka bivulu Rupazo kugenda okusoma mu bivulu King Saha ye ayina advantage eri age in fact ayina advantages bbiri zonna ategeddeyo asooka nagerako okusaidi y'abantu abifula mbu banyigirizibwa wadde tanyigirizibwa ontegedde akiika Saha akiika mu banyigirizibwa wadde takola ki tanyigirizibwa atanyigirizibwa ki ennyumba gye yazimba nze nagizimbye Kasanje omuntu anyigirizibwa azimba kalina bwetyo ekyokubiri Saha muwandiisi Saha have good music ontegedde ekyo kyekiri abaganda be nga Begiriiso sebo otegedde gwe tojja kugamba nti principal yannangidde gana amaanyi siga sho mu bivulu kasuku tulekeraawo kati musajja takyayogera akantu akatono ango tugende mu maaso tuwereze eggwanga kakati njala okutegeeza Saha muyimbi mulungi eno kati bino ebivulu bya Saha don't take it for granted otegera matemugamba nti no principal yamulangidde oba his excellence Kyagulanyi yakoze eki yazze Saha alina ennyimba nnungi ontegedde nabadde sabaddewo nabadde biza nnyo tisasobodde kwateringa kivulu neki nekyemasaka tewagenda sakibaddemu naye listi obe n'abaludda wakuba Mr. Kamwanyi ze nteeka okuba mu shoze otegedde wadde siri wa nuupu wadde yayimbira olusi mu ovulo naye abayimbi bonna kye mbagamba buno obudde bwa kuyimba politics mugendemu naye ng'olina music ontegedde bulungi kyekikipinze ba palaso bano kubanga weebali wadde olwana wadde akola ki naye music akola ki wali naye gwe oli mukutala ova mu NRM oddamu ate otuka mu NUP nti ate ntaddeyo ekivulu osobola okiraba wekka nze journalist girabangako mu Uganda gwe gwasooka ogiraba nga omuntu avuga emmotoka n'akuba encungwa eya Begiriiso naye King Saha yatandise n'omwaka guno kati bwe tugenda okuweejingira buli muyimbi wa wakoze eki wayimiridde temwerabira oyimba ku campaigns obazaani obazaani naye tulinayo ate n'ebiki n'ebivulu wano kati gwe beera woobadde
naye jukira ffe tajeti yaffe ffenna eriki sente mwalabye Trump ng'alayira tajeti yonna mugiteeke wano bakama bange ffe tetugenda kufaayo oba wooyimbidde n'ekikulu nti ofunayo ki sente ekirala abayimbi mube ne music kikulu ekyo mube ne music mujja kukola nga King Saa bwakola ki spend more time creating good music. twageze mu kituwa King Saa abantu bagigenzemu nga yina ennyimba mmeka empya mpitirivu kuliko akamwanyi kuliko ezito w'omukwano akamwanyi kaliwo kuliko ekiwala ky'entebe Very nice otegedde song, eh? omusajja yatutte abantu mu show naye nga yina music ndoza wanyumiddwa nnyo kali embwa zaabwe zoogera ate ako tekanyumiddemu n'akamu omanyi lwaki kati tuyina ebintu bye tuli mu kumixinga biri ebi waliwo ebintu nga biri so political waliwo ne music omusajja yalumbanga omusajja n'agamba nti oyo kadingo n'aleka nga wamutadde ye yamutaddewo naye tagabye public nti mwenna mumuteeke luddawa naye gwe bw'osiga obukyayi bwali tubwesiga nga ba artist naye omuntu bw'omusiga obukyayi mu bantu bonna ekyo kikyamu n'embwa zaabwe zikola ki ezimu zi big size embwa yadde alina barifaringako endala zi small size ate bannange wadde aba yatugolola naye olugero lusigalayoko wadde kale omukulu asobya naye omukulu tasobya nnyo saa toyingira nnyo eri singa tewaali eri bano tewaali kulabye ate jjukira geemu yaabo naye ekoma 2026 osigaze ffe bakasitoma okitegedde naye ku bivulu ne ku music oli successful mwana auta nakawuka auta ntebe auta kigungu auta nakawuka ntebe auta nakawuka auta ntebe auta kigungu auta kyotera auta ntebe entebe abe specific kigungu yakulira kigungu fitina ya mukasa kigungu eri muntu eri mabega airport tayagala muntu musembeza waabwe alanda mbadde ntematema muntu be direct kuba ntebe oba omamidde wagazi enakawuka eri walala ewaabwe wali wefubutuka ekigungu mu ntebe ne wana enkumba walina King Sport tetuba bakyamu okumenyaamenya ate ne waffe eyo bayitayo Ntebe Road simanyi oba kyatandika ddi okiraba byebyantu mukasanje Ntebe Road omwana abeera ali ku freedom city yangamba mukasa nze mbeera Ntebe nomwana Ntebe wa mu kyalo ky'Entebe obeera freedom city erina masuma ku Ntebe Road ekyalo ky'okayanira oba tonnabona kutuuka bwe bagaa nti welcome awo omaye oba okyali mugundi mwakiso tonaana giyingira anyway nga tuwunziko vaano anko story tuleese wano ya etugazizaawo omwezi for now yali Lupazo lunnabe agenda ayimba mukasa nsookera wuwo agenda ayimba ku kasiki ka NRM Liberation Day naddamu mulaba nga atabuse nga yetu temumanyira bafuutu bamuyingira bafuutu befudde bafuutu buli lugira nange banyingira banvuma olubuto bakola buli kyaba baagadde naye kati problemu weri abantu mbaleke bakole sente omusajja yasasulwa sente akayimba baali bakaganya otambula ne bamugamba ojja tokayimba yimba ennyimba natukuwaddeyo alina famire ey'okulabirira agana obuvunaanyizibwa gwe bansasudde muleke nkole twawule music ne politics bampangisiza nga muyimbi muleke ate kuteekawo mbeera nti ate gwe oli waffe lwaki oyimbi eri oba namwe mumuwe mumuwe nti kuluno ne bagala oyimba eri ffe tukuwadde double price jangu oyimba ekkavule ne bafuutu bafuse bafuutu teri gwe tebakubanga bafuutu bakuba ankule buli omu bamukuba ate ze tebanaye bagenda kunsanga nti nze emirimu gyenkola gyonna bagyetaaga ntunda poloti ntunda mmere enjala emala obbalumanga so zirade ku saidi ya Lupazo muleke abaana bakole sente muleke balabirire embeera babeere ku mutindo obulamu butambule omwana mwana atulekanga enjala emuluma ayakatwalamu ne mukuba mpiso ya PPF oba musujja oba kiki fuutu tajja mwayi wadde ekikumi lwaki omusajja temuleka nagenda nafunayo sente neyeetereeza muleke abantu bakole zeerooze yange but of course kati olaba
tuli mu season, tuli mu political season. Wakati mu yo. Wano we wali okusalawo. Wawo ofunira wawo otakola ki. By the end of that day, your family, your kids will demand school fees. Oshitegedde. Kati munonye. Nga tetuna bagenda kugundi ku party yabadde party cheyo. Yabadde akasiki. Ka NRM. Twabadde n'omukolo gwa Muwanga Kivumbi Butambala. Lolo pazo bamuyita. Simanye. Twabaddeyo bayimbi. Baliyo. Lolo pazo lwaki tebamuyita. Ate mu bapazi mwe mukola ensobi ne mujja ne muwatula ne mugaa nti ono ye waffe. Omuntu oba omulaba, omuntu atakwagala oba okola ki? Oba omulaba. Bakabakobonga babayita. Otegedde. Kati nywerere wannamyalo buli muntu kkiriza okuwalanibwa. Kkiriza okuvumibwa ate temudda ku live kunnyonnyola. Just take money in your pocket. Muteke sente mu nsawo za. Bali sente zo. Otegedde. Bali bannamalo basa milioni 8. Jangu okubemu wano. 10, 5. Otegedde. Bafuti bigale bagenda kuwaaki. Ekisogada kiri kibiina okuva ku nannyini kyo ba artist. Olianza n'okwekubira. N'olwekyo ba artist mwenda buli omwalo ndeko side jagenda okukola ki. Naye amakulu ga kunoonya ssente. Buli omwalo ndeko side jakolera mufune ssente by end of that day 2026 tujja kumanya ana asigaza abantu ana losing abaki. Ne mushoke mukole ssente. Kubanga omuntu w'essente ta losing. Ya. Ane yawo ku kivulu kya gundi awo. Submission. Ku kivulu kya gundi bwe twali. Ku kivulu kya gundi. Kingisa. Ono bwana bono omukazi. Kati ku kivulu kya Kingisa. Makona bali bamusi. Omya yakwata makona. Abantu batewa makona mu Kampala wano. Bangambi bamutwala paka ku gate. Aboku mulyango be bataakiriza naye. Tumumanyi. Muntu w'abantu. Abuno obukoti bwe yesala bwe bumukubye. Ngobe. Bandi bagala omuntu za ku gate ngo tusulo tu. Muyakadala jana semakona. Kono bali babiri. Era ne Simon wakawalata. Katono bamulyewo. Walo gundi senga sebanga yali agira awuddiisa omuwala ku budoola. Omwana n'abukwata. N'abuvumba kati naagala alwanireko omugagga. N'ajjayo kamera. Abantu bakyawa Simon Kawalata bamukuba bire bakwa makona bilala. Makona batuga mutuge. Ono ba semogerere nga tayina tabu. Sigato wange yangamba yalabira ddala ediziga ngaliva mu Kawalata we. Naye semogerere nga tayina tabu mwana weruweru oyo. Tokubya mukube. Nidiye wezi. Wale tusigaza bulamu mwaka. It's been an action packed January. Kuva we yatandika una atuse kugwako ne January abadde muwanvu ono. Wamaanyi era mu January ono. Wase January ono. Twafuna omukisa bw'aba mawumbako. Anti gwakaddabo. Omanyi twagenda kenda Kibizi. Abalaba na Kibizi. Balaba na Kibizi kafo kalungi. The Africa Country Resort. Beti yaba tumageze ku Sunday. Twagenda ku Saturday ne tubadde ku Sunday. Jamakolera national edition. Bandi. Ne gundi twagikolerawo. Sunday national. Tulyane tunywane. Okuka kokakwe twa abantu tebagenda swimming costume. Swimming pool weeri. Abantu gye bali bajjayo. Bwe bane sente. Abantu wataliba. Oba tolina sente. Kiringa sauna ezo. Zibontala sauna ye executive. Ngoli asoka kujjamu galubindi na giteeka wali na atuula. Onsanga gwagala ya luku. Ng'abantu banyumya. Omuli ebyana. Kati awo inagenda ku Platinum Wellness and onagala ze bagatta. Tagala zwaga nteno bakazi no basajja. Era ku Platinum kati awo oyingira ru. Yawona abaana. Oyo sauna nga bagameno ya bakazi no ya basajja. Basiru. Jeziri nazirabako. Gazikola ki. Abasajja bokka abakyala bokka kubanga abasajja basibuka empisa. Era ngenda mbaka. Olw'ensonga y'agipira na bongo omusajja atabuka. Essuuka nakole fumulika. Kati okwawonya ebizibu ebyo. Enjawulo sikirabangako. Nange mbadde sirankosa. Ate nannyini waayo alifuna ssente eyo. Bafunira ddala ate be executive be baagala ebyo. Abagalubindi.
Twongera basabira. Ekintu bakikwasaganye bakigusa. So yes, that has been January for you. Action packed. Katugenda kujja ne later tugenda kujja ne Tamale Junior. Saa zigenda kubeera 3 ez'ekiro. Awo nawo tuveewo. Enkya tugenda kujja ne Namukasa. Namukasa yatuwadde emboozi ye Nubiani libo yamujjako embuzi. Yagituwadde. She's got this. Yani yamujjako embuzi. N'atuga atayagala bupiira. Kibiina ky'abakwawuzi. Okitegedde? Naye akantu effumu litambula owantu awo. Wanyigidde bantu abo luno. Naye mpuga akuwe ssente nga ziwera. Ow'ekitiibwa Matayasi. Ebyekitiibwa oyongerako bya n'omuntu tabi. Naye ekitiibwa kyeka kyabatama kuba abantu bana bamulana lwa kitiibwa. Kati ow'ekitiibwa akifunamu ki bw'agamba ow'ekitiibwa. Kati fe abakimuwa be bali abasobya. Abamengo bamujitiibwa. Nga musuulamu eyo layini. Ola ne Misach naye wa kitiibwa Sama Sayas. Misach wa kitiibwa. Naye bya Sam Misach. Naye yasiimibwa. Ne Walukaga ye Sa Masias. Ne Sama Tians naye yasiimibwa. Walukaga. Ate Palaso. Ate tebamusiima. Bamusiima. Bamusiima. Ate mu bantu bonna be basiima. Ate Kabaka Palaso yamusiima nnyo. Kubanga yamuwa gundi eyo. Yabagaba. Just yamwogerako. Waliyo omu. Nti mubi nnyo wano. Naye basisinkanye emakiri. Basisinkanye wali emakiri. Alien yadde ayitawo n'amulaba n'akamubuuzeeko. Waliyo omu. Yakutte ejjinja. Alimu? Nesa ategedde akantu kamayinja. Baadde balina osisinkana. Naye kati sinkana omuvubuka wa Palaso ate n'ayagala okuleetawo ensasaka eyaliko mu kibiina kyange kya Alien. Alien yamuzoleya era walabe kavidiyo walabe nga Alien akola bwa nekye natidde Palaso yakutte amayinja 3 mu amayinja 3 ejo bayita magazini ogikwata gwe abasajja bamwe abasiima bo balaba ekitiibwa bakimuwadde Palaso Alien skin ne gangs eziriwo naye era guno omwezi ogwa January bagutuuma Palaso Palaso omwezi ogwa January guvudde mu amayimba ko natakoowa obuzibu bwayo tewali kimukubya kirala okujjako ebyo makona tebalinde mulumbe lwasejjirinya bakutwala muddeyo lwaki tewajja ewaffe palamenti gye yali etegese ogenda mu bintu byekyeyi bwe bityo nze ntambula n'essimu 2 ziizino ate nnyinza okuziika wali abayaayi naye nga nowakuba wange omu eno wiiki tutandise radio week birthday yaliyo nga 25 yafanga meka 12 nga 2 kati eno yonna tukyali mu radio week kati tugendeke simanyi oba nga 2 waliyo ebikujjuko ebinaabeera ekagga baŋŋambyeko omukulu oli eyali eyo poloti gye baali bakayanira wakati nti biki teyagulwa omukulu yasimye omusingi wano we tuyita bwe tuti yasimye omusingi era kati entaana eri naye olowooza mu byawuka si wano we tuyita bwe tuti naye nze nali ŋŋamba lwaki awo nnyini omusajja oyo omulaba obantu awo bwe tusibawo sho tegendawo ate nga waliwo omusingi agenda zimbawo lwaki tetukubawo sho awo netumuwa ssente obuzibu family naye eyagala kulya kingi kati bona agendayo ate family nawe de balinawe anti kakati family esooka emanya ebintu bibiri yo bwe yeezimbiranga yo otegedde netulekerawo avenue we tuyita okukolaki okutuuka ku kijja ky'omugenzi kyamakulu awo wenyininyini sho ebadde egendawo mutwalo ogenda kuŋŋaanya sente meka ati fe kati kubanga kati nze ettaka lyeyo ndimanyi otufunawo omutwalo gw'abantu sente mmeka nga guvuddewa ekaggawa atugenda kuva nakawuka eno yonna nateeto yonna n'abantu bajja kuvaayo wabula bannaye n'abaafiirwa abantu baabwe nga b'amaanyi babajjukira baliko obuzibu ate ffe abakyali abalamu eno waggulu wawizo olaba wali omukulu we bamuziika kati wali ewali amayirungi wawizo n'oyambuka ani alimirawo amayirungi ewawizo fulanga let us expand ate fulanga naye ali ku muguwa wawizo tayagala mumanyirira mu ttaka lye tu expanding omusajja tumujja wano tumukuba ate wizo naye
ate bizibu kiwizo byayina ebibye ng'omuntu ali buli bino tuwulidde ebya America bituufu nebyo bizibu yanywako Jesse n'avaako n'abikola yabikola okirabye lugambo oluzaka ate nga lubadde lutuufu lugambo lwa senga asidi siwaani lubadde lutuufu lugumidde naye nze ngera tandika okuwangayo wawuba gwe bwogera ku show nkubira essimu wawuba saagala kudagula muntu akutte ku kootiyo kimpisa bubi ekyo nze nfano we shall be seeing you it just bande next week akatale ka mpozi akaliwo kalutalo oluliro wakati wa Saimo Munene ne Salo Kayimba lugenda nno konnyumira ebage baani bayise mulekera okuyita King Kabaka bannange ekintu ekyo bakikola kugundi kunkuuka ebe n'ava ku stage bamwe Kabaka azze oyo mwana Kabaka azze ebe n'alowooza Kabaka muwenda mutebi naka bannangeri Kabaka jaze maliza pozi baka mu King yazze oyo mwana Manisuli Semanda ekintu ekyo kyali linye likola sente ngisane ekyakabaka kitekeruddawa okiyita muyita ale kwafuta patterns sigenda genda bafutu bigere bangi yemere kibagendo gabula jesa sobola okubye emimiro ogenda gwa n'empuuga mubere bulungi mwera. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abubula bababbi abakyala wereso omuliro mbayinyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange